mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe yagambye nti abayimbi babaloga nnyo, tuba okuyimba kulimu eddogo lingi. Okuyimba kusobola okubaamu amalogo, naye ate kyolina okumanya buli mulimo gulimu okuloga, gulimu okusiraanya, gulimu okulemesa. Olaba n'abo abaasoma abakola emirimu gy'ofiisi era nabo beeremesa, beeroga lwakuba basinga mutunuulira ddogo nti lirisinga okwonoona abayimbi. Naye n'abayimbi bennyini ebibajjako bingi, ebibaleetera okugwa. N'olaba omuyimbi ng'ayimba ennyimba 2-3 ezibadde ez'amaanyi n'agwira ddala n'aviirako ddala, ebibaleetera okugwa bingi. Si ddogo lyokka, wadde n'eddogo mweriri naye nga si ddogo lyokka. Waliwo munnaffe yayogedde ekintu kino nga yasinzidde ku muyimbi eyafudde mabegakaawo gwe bayita Mugema. Abayimbi bo nga bo basobola okweroga bo nga bo, oba okweremesa oba okwesiraanya. Amalogo gano mugafuna mutya? Kyolina okumanya amalogo gano bw'oba tugajje ku muyimbi munno ng'omuntu ono wa bulijjo akwatiddwako ennugu, ayagala okusiraanya, ayagala okuzza wansi, aba alina kulogera mu ssente zino zibatera obbafuuyira ku siteegi. Ssente ezo si nnungi n'omulundi n'ogumu, zisobola okuviirako okuloga bulungi nnyo. N'olwekyo ssente ezo eza siteegi kyandibadde nga kikulu nga si gwazikwata gwe omuyimbi, zituukire mu ngalo z'omuntu omulala, zireme kutuukira mu ngalo zo. Gw'abeera yeewala ekyo ky'okuloga kyetaaga okola ekintu ekyo, olw'ensonga nti ssente zino bazirogeramu nnyo. Omuntu ajja n'akufuuwa n'akuwa ssente, ssente ezo z'aba akuwadde asobola okuwa eddogo bulungi nnyo. Akuwa akasente n'ogenda n'eddogo ne likumalako emirembe ne likusiraanya. Naye nga ky'olina okumanya n'abayimbi bennyini nabo beereetera okwesuula oba beereetera okusaanyaawo obulamu bwabwe. Ng'ekisookera ddala abayimbi bangi abakozesa ebiragalalagala, enjaga ng'oyagala okukakasa nti abayimbi bangi abakozesa ebiragalalagala, abakozesa enjaga, abakozesa kuba, abakozesa obuntuntu obwo obukyasinza okutabula emitwe bangi, era abayimbi bangi bavuddeko, bali mu malwaliro, bali mu kubajjanjaba. Naye ng'ekibaleetedde si kubaloga wabula kukozesa biragalalagala, kukozesa mwenge ogususse, okukola effujjo ku bannaabwe, okukuba abantu. Ebyo byonna bireetera abayimbi abo okusiraana, okwagala abakazi abangi, okwagala abakazi abakulu, bibaleetera okusiraana, bibaleetera okufuna endwadde. N'olwekyo bintu bingi ebireetera abayimbi abo okuvaako, ebibasuula abadde ow'amaanyi n'agwa, naye ng'ebisinga bo bennyini babyereetera: kumanyiira abantu, kukuba abantu. Tosobola kusigala kyekimu. Omuntu ono gw'okubye, gw'olumizza, agenda kukolimira, tagenda kwogeera bulungi. Ebyo biba bikolimo, biba bijja kuddira. Mukuba abantu, abantu mubalumya. Tosobola kusigala kyekimu ng'olumizza omuntu. Mukitegeddemu abayimbi abasinga mmwe mwereetera okwesuula, mmwe mwereetera okweggyako, mukozesa ebiragalalagala ebisusse. Singa mukigenderera, buli mwana atandika okuyimbayimba, abavubuka abavaayo abo, ekisooka kunywa sigala, kunywa njaga, kunywa mwenge, kunywa walagi. Kyekisookera ddala okubeera mu bwongo bwabwe nti bw'ofuuka omuyimbi kutandika kunywa njaga, kozesa kuba. N'olwekyo abayimbi mukendeeza okukozesa ebiragalalagala n'okukozesa omwenge ogususse wamu n'okumanyiira abantu. Okutwala ssente z'abantu n'otakola ekyo kikusasuzza, kuba omuntu wakupangisa n'otwala ssente ze n'otayimba gy'akuyise. Ekyamazima tojja kusigala kyekimu. Ebisiraani by'abakazi abo be mwebakako bibaleetera okugwa. Munaabe ku ddagala eribajjako ebyo ebyenjawulo: ebisiraani, obutaagalibwa, obutaweebwa, obutaganja mu bantu. Beera ng'obyeggyako. Ate n'ekirala, munaabe ku ddagala eryo eritangaaza emikisa. Obeere n'emikisa osobole okufuna ekyo kye weetaaga. Eddagala eryo ery'okunaabako nditaddeyo nnyo ku channel yaffe eno Kyayiti. Byebyo bye nsobodde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.